Kale Gwambale Francisco kansala omulondo wo mu kitundu kino we bali kubeera nga atawo w'abantu b'emizannyo. Kale ngambye ndowooza ekyamakulu nnyo okubeera nga ate neenyigabo katono nnyo mu by'emizannyo wano okusobola okubeera nga ate tulagako ku bannayuganda ebimu ku bintu twakava mu World Cup kaakati ebimu ku bintu ebyasigala nga by'oyinza okulowooza nti by'ebijjukizo katono nnyo kandi ogera kutuusa mu katono nnyo bwoti oba ndagira akantu ako akalaga 2020 kyekimu ku ebyoyinza okulowooza nti ebyasigala mu World Cup oyo. Then waliwo monuments ziri bbiri waliwo eno eri wano wabweru olunaku olw'ejjo nadde nagonyumyako naye nagamba nti wano street za wano waliwo screen nyingi nnyo n'ebintu ebyenjawulo abawagizi ab'omupiira abaali batunda ebyokozesa mu kuwagira ebintu ebyenjawulo byebikozesa mu sports babeeranga wano abaalinga bemula abazina bageto kids babeeranga mu bitundu bya wano. So wano waliwo monument kijja kusemberako wano wendi waliwo monument oba ekijjukizo kya World Cup 2022 emu ku byo kyekino ekijjukizo. Then neeri mu makkati mu mazzi naye waliyo ekijjukizo ky'endabyeyo. So alelooza nti amakulu nnyo okwongera okulagako abantu katono nnyo oluvannyuma lwa World Cup okugwa Qatar afaanana atya biki ebiriwo biki ebyakyuka nebifaanaganako bwebityo. So abantu ab'enjawulo bajja wano ne beekubya ebifaananyi. My friend, how are you? Good. You're good? Yes, I'm Saymore. Jaime. Yes, I'm Saymore. Jaime. Jaime. Which Spain. Spain. So exactly what did you come to do here? I'm passing by. Passing by. Yeah. Why here in World Cup? Did you come in World Cup here in Qatar? You did. Yeah. So how did it feel to find this monument? Have features that were left in World Cup. Well, as you know, Spain is an important country when it comes to football. So I'm a big fan. I'm a Real Madrid fan. Real Madrid. I'm from Madrid. Oh, Madrid has a city. Yes. Oh, yes. okay. So how do you find Qatar? Very interesting. Very clean. It's a very cool city. Okay. I don't know very much, but it's a very I'm flying tonight. Okay. So you're just moving through different countries. Exactly. Oh, okay. So are you waiting for somebody here or just having fun? I wanted to see the monument and it's hot, so I just sit down. So have you seen the monument? Yeah. Okay. Okay. Kale, you know abantu ab'enjawulo bajja wano okubeera nga ate balaba ebintu ebijja batasobola kujja mu World Cup basiti bakyajja wano. Okay. I'm supposed to leave. Please have fun. But you feel the heat? How is the heat? It's hot. It's hot. Where are you from? From Uganda. So Do you know Uganda? No, I know where it is, but I haven't been there. Have you ever heard about Museveni? 70? Museveni. President Museveni. Sorry? President Museveni. Idi Amin. So the only thing you know about Uganda is me. Exactly. Well, I think you have Uganda's famous for gorillas too, no? For gorillas. Gorillas. Yes, we have gorillas. We have the longest river, the source of the longest river Nile. Yeah. We have one of the largest lakes in East Africa, Lake Victoria. We have the most serving Victoria Falls. Victoria has a lake. We have the most serving president, Museveni, and they also have me. What are you doing in Qatar? In Qatar, I also came to pastor. Okay. Yeah. Okay, it's a pleasure to meet you. Pleasure to meet you. Okay. Enjoy. Okay, enjoy yourself. Kale, neba nagiza muzungu ndabe nja kukola. Kale, bwambale ka nkuzeeyo ate ndoza later on una moto oli mwangu sebo buuza ndanga wanya muntamza yibula enu kansoke mbazeeyo kaawo tulabe kyali kisoba kukolako naye nga side zeri ndabo budebo bwagenze side zeri aye parliament aka tugenda kwogera ffenna eno parliament ya Qatar, right? Yeah. Nina mukama wange ono atambuzaako buuliza ku bantu wadde tebakulaba waweka nkwate ko bakulabeko
onajja ku TV ne batakulabako mbuuliza ku bantu wano wewati wano waswa Abbas omuganda ngono bamuyita Waswa Abbas era yanvuze olwaleero ne bwe tuba tutambula avuga ko eno palamenti y'abasajja palamenti y'ekata etulamu abantu bameka nga tudda wali palamenti y'ekata weewunya kyewunyisa nti nno tulamu abantu 19 bokka ne bateeseza eggwanga ne lifuuka bweriki nga bw'oliraba ekimu kiri organized bato kyewunyisa okuba nti nno abantu abatono bwe bati nga bw'okisanze efaanana system etambulira ddala bulungi. Okay. Bintu ki ebyenjawulo ebiri ku wano wetuli wano ndabyewo amaato amakadde na biki bintu byenjawulo ebiri wano amaato amakadde ag'ekijjukizo weewuunye bo bakuumira ddala culture yaabwe. Oh yes bakuumira ddala kalicha yaabwe. Omukulu Saymore tuyanze kumachagala otuwe ekifaananyi Katanga bwafaanana after World Cup. Ensi ezo nno munnange tujja kwongera obibawa era webale nnyo olugendo telusirwangu nnyo. Tujja kwongera okuwa biki Saymore byayitamu obulamu obwo abasajja bannayuganda abali Qatar n'ebirala ebigenda maaso n'ebyemizannyo nga bwakunyonyodde n'akulaga ne movements ezasigalawo oluvannyuma lwa World Cup eyo nga bwe yatambula ate Qatar yanyuma nnyo abantu bw'aba teri nnyo bantu ndabye ndoza alina otwalako ne kusayidi eri abakola emirimu egya guno na guli tulabe bwegitambula mu byemizannyo nga tukomyewo tukulisayo mukulu Saymore webale nnyo baleta munange tuapprete eyo kuva live Qatar awali ebyonkufo ebyalimu World Cup ne parliament ogitulaze ebya details abantu 19 okuteseza eggwanga ebyo Saymore kakali tukomyewo twakomye nga tumaze okubula ekigenda maaso ebikalero gyebiri n'emizannyo emirala nga bigenda okuba nti gitambula bigirigi tugambe tiimu 15 zimaze otuukiriza ebisaanizo era zigenda kuba zizanya omupiira ogwo. Njagala kudduka misinde nkugambe nti ate tiimu zizo nga bwe tuzikulaze wansi awo kigeza ani nani zonna zindejje Uganda Police ekkirizo bagaana ebadde etuukiriza n'abalala bangi zikataka buli omu mwalyaga nti nja kugukuba kwagala batakola ki tujja kugukuba Mbale Heroes yemu kuba akajjaawo naye nayo erabika yemu ku zimaze otuukiriza ebisaanizo ezigenda otukubira omupiira ku Big League saidi eyo. Bwe tuvaayo mu Big League nja kugabagamba nti misinde njagala mpiteko wali eri ku mwana munenzi Jacob Kiplimo amawulire simalungi agavaayo galaga nti World Championships zigenda okubeerawo mu mwaka guno tagenda zibeera mu lwensonga yafunyemu ka injare ekyo kibi nnyo eri ggwanga kubanga Jacob yomu ku bantu bwayingira misinde gwosuubira okuba nti Uganda esobola okubanga fulaga yaayo ewanikibwa ddala waggulu nnyo era asobola okutuleetera omudaali naye bwato yalwadde tagenda kulabikirako mu World Athletics Championships era ndowooza nti ekyo ate batoobe oba babadde agenda okukola nabo be balina okulwana okulaba nti batukiikirira bulungi nnyo naye nga Jacob azze akola bulungi ddala meters 15 naye ku sayidi eno yaffe eya Uganda. Njagala tuddukemu tugendeko wali mu Bulaaya nawo tulabe biki ebigenda mu maaso sayidi eyo naddala omupiira gw'abaana abawala nalabye bimu ku mupiira gwabadde muzibu nnyo gwali mukambwe nnyo gwajjeeyo wano gakalica yennyini enkambwe baana bawala kwata omujuzi n'agunyweza producer nkulamusizaako nnyo togeza n'okituwa. Bungereza leero eri mu nsiike mu semifinal 2 semifinal yasoose twalabye nga wabadde okulya n'okukomba essowaani naye mu semifinal 2 ey'olunaku luno olwaliro tulabye Bungereza egenda kuba mu nsiike na Australia y'omu ku nsi entegesi era ekitusuubira nti egenda kuba mupiira gw'amaanyi nnyo bazze beewalula mpola Australia abo New Zealand teyakola bulungi ng'abamu ku bategesi kuba bategesi bbiri Australia ne New Zealand naye New Zealand teyakola bulungi nnyo naye ate yo Australia yalaze nti y'amaanyi engeri gyezze ng'ekolamu ebintu bino kati Bungereza yimu ku hado bwe yayita ku Nigeria twalaba engeri gyekikolamu. Olunaku lwa Jundoza yabadde Spain eyajjemu Sweden eyo semifinal 1 naye kweneene lya leero Bungereza erina okulwana okujjawo bwe bayakusamba final ne Spain erina okulwana ennyo okujjawo ttiimu y'abanaffe aba Australia aba Urusi bano abategesi bennyininyini era ndowooza tujja kuba tukuwa results ezo nga bwe zinaazivudde tulabe ani atwala ekyomwaka guno ani ali mu finals. Brazil z'abantu USA z'abantu ezisira okwekyanga ne Japan yakolako obulungi mabigeri ne China mu gy'abawala tekyasoboka naye this time kitabuse kati abali ku final tusuubira Bungereza ebe etuuse ba Australia ate nga Spain yatuuse dda yajjemu bannaffe bali aba Sweden goals at 2-1 saidi awo kati nno nga tumbawo ensonga zino bagamba batya omukulu bamaze dde omwani veilinga Neymar
sibya kati kyali luvumo teriki kati mutaka ddala era mutuuze werimbo warabu gyagenda okugukubira gwayavude mu timu ya PSG bafuuka batambula avena dena ageze Spain avude Spain bwatu Bungereza ndoza ye musubi yarasobodde niyo tomanya mpira gukyali ayinza okubanga ajja kumalira Bungereza naye kati wetuli ali mu United Arab Emirates myaka ajja kuba ebiri nga gyali akuba series ya signings nyingi nnyo buwanana bamazedde omwanjula Neymar Saidi so nga ate mu ngeri yemu Lavia omuvubuka bamuyita Lavia simanyi Chelsea kyeyagaza ba midfielder yatabuse uvanyuma lufuna Kayisido ate ne Lavia okumujja oli mu Southampton baga nti enjogereziganya kumpi ziri ku mutendera ogusemberayo ddala bagenda kuba naye bamukutula bamugatteko kale nno amawulire nga bwe gatambula si mangu nnyo naye nga mangu ddala ne De Bruyne agenda subwa emyezi ng'ena nga talabikako kitegeeza ne Man City eyinza okuba erina obuzibu mu midfield ebisingawo ndowooza ku ssaawa zijja kubeera nga 7 awo zisinga ssaawa 7 tujja kudda wano okutuusaako amawulire amalala nga bwe gatambula okuvaako mu byemizannyo naye nga tukulisaayo yonna gye tuyise Qatar n'awalala nze nkyali Francisco Bwambale